gali ki Palaso gali ki gyolina tulabye abegali mu nsi muno gali ki gyolina Mama Fina onywa kaki nkaweereze kubanga goga abana ekulunoleka nange nkugabire mubuuze anywa ki mujje fujja maka g'abannamwe segulya nakabya amaziga nga nda maama wali enskin ali mumakoomo anakawera ali mumakoomo abaana bali mumakoomo mukwata simu ya mulala yonna ya Mama Fina bagamba temuli alimu mwabadde muyingira nga mwagala kutta Mama Fina sagala weesiriwaza ate osiriwaze n'abaana njagala obeere muzadde ebikolwa nga bino ovumirire ebivumirire era waali badde watandika nadde ebiseera by'emabega so si kufuna ludda kw'obiwagirira nti wuttula eno embwa Mama Fina mu bakazi 100 ab'ensonga e Uganda mwoli tuyina abaana bamulekwa tuyina abaana abatakula na bazadde baabwe tuyina abaana abakulidde ku street kyokka ate weewunye ne weesanga bakimeekinze ng'abantu nga mmwe bamaama Fina mmwe tuyina essuubi nti mmwe mugenda okubeera bamaama b'eggwanga bwe njogera abakyala 100 nga mwoli kitegeeza obeera maama w'eggwanga tokyali maama w'abafiina bokka maama w'eggwanga tubeera tumusuubira okuvaayo n'avumirira ebikolwa nga bino era tubeera tumusuubira obutafuna ludda mu bikolwa nga bino kubanga w'ofunira oludda mu bikolwa nga bino ababi baamu we babeera basiru gw'obeera musiru emirundi obufukunya Maama Fina okulota statement nti Palaso oba kusanga maama wa Alien Skin n'afiira ewaka ate ye Alien Skin eyo yonna gye yagulubidde ne Palaso ng'amulumba abakumuttirayo abaana ba Palaso ne basigala nga bamulekwa kyamukisa mulungi nti maama wa Alien Skin ababe bakuze ye ne bwagenda aba Palaso bakyali baana bato kakati nga ggwe omuzadde ng'omukyala awulirwa mu Uganda waliisizza eddoboozi ku baana baabo ate si ku mulundi guno wali badde wakikola dde mabeganga ggwe maama w'eggwanga era omu ku bakyala abasinga okuweebwa ekitiibwa mu Uganda n'ab'effujjo nga bamuwa ekitiibwa nti baana bange bino ebintu bikyamu bino ebintu bigenda kutwala obulamu Maama Fina wali yeerubaga nga tusabira Moses Radio walaba abayimbi we baakaaba walaba abantu we baakaaba walaba radio bwe yaleka obulumi ebintu ebyo bye waali badde obuwulirira abaana bye waali badde osomesa abaana wakati nga tukyakaaba nti gavumenti eyonoonye eggwanga lyaffe n'omugigi gw'enkya ate institution y'abamaama oba ebbanguliro ly'abamaama mwe tubadde tukyatadde otuzza otutono otw'essuubi mu kutereera kw'eggwanga wulira bamaama aboogera ensi neewulira nga tebakyayogerera waka nga tebakyayogerera ku byalo nga tebakyayogerera ku mitala nga tebakyayogerera ku ggombolola nga tebakyayogerera ku ssaza nga tebakyayogerera ku disitulikiti ng'era tebakyayogerera mu paalamenti wabula nga boogera ku lwa Uganda yonna era ng'eddoboozi lyabwe lwe bifulumye ensi ebeera erinze ng'ambaga era esobola okuliwuliriza wulira byavaayo byabotaabotana nabyo wulira byavaayo maama w'eggwanga byabotaabotana nabyo eyalivuddeyo n'ovumirira ebikolwa by'abaana bano from day one abaana bano mmwe mubawaga nti gundi ankolera gundi annyimbira bulungi gundi ankolera bwati abaana ne bawaganyala kubanga ne Maama Fina gwe baakula bawulira ng'akuba essimu ku radio obanga alina obulango ku radio biti nti Maama Fina mundeeba ate agamba nti abawagira ekitegeeza abawagira n'empisa zaabwe kubanga oyo omwana amaanyi ge tegamuli mu ndongo oyo omwana amaanyi ge gamuli mu bikolwa bye bw'ovaayo n'olaga nti omuwagira kitegeeza owagidde empisa ze enkya bw'anaafa omuntu y'omu oveeyo otikka obulya mu bantu nti bannange abayimbi mugendeeze ku ffujjo omwana w'abandi omuto agenze omuto afudde Maama Fina beera maama w'eggwanga va mu bintu by'ekisiru Maama Fina osukkakaawo mu kubeera kajajjatta nze zimu ku nsonga lwaki nnakyawa oyo Bukenya era emu ku nsonga lwaki Bukenya ne bwe yali esimbyewo kuba LC1 saali mukombeza kalulu kange statement yali egi nze nali ŋŋambibwako maama wange yekka ate kyannaku ndi yafa nze omuntu atalina amugambako omuntu atalina gw'aswalira omuntu atalina gw'atiira oyo siyinza kumukwasa kisumuluzo kya bukulembeze nti vuga
gwataata wabulwako nnyine yali ntumutugambiddeko wuuyo yafa ani anaamutugambirako kaakati mmwe bamaama b'eggwanga muli ba mugaso nnyo mu ggwanga y'ensonga lwaki we mutali oli n'alangirira nti nze maama wange ke yafa siina ŋŋambako sisobola kumwesembereza kubanga oyo abeera kijombowoowe oyo tabeera muntu kaakati mmwe bamaama b'eggwanga be tubadde tusigazzaawo osanga maama Fiina ng'ali mu kuwaga ebibinja era nga n'abamu abayise abawadde ku ssente bano abaana bw'oba olaba obeegomba lwaki abaana bo tebafaanananga bo njagala ebiseera ebisinga omuweesi ekyo ky'oweesa nga tonnakinguza sooka okindage mu maka go tewaliyo muweesi anywera ku lujjo tewaliyo muweesi anywera mu ndagala omuweesi abeera n'akasimo omuweesi yeeweeseza ebibya mwalina okunyweranga kakati ebiseera ebisinga bw'obanga ondaga omuntu ng'omuwagiranga era owaga nnyo ndagaayo omwana wo gwe waali egombye abeerenga ye oba ndagaayo omwana wo alinga ye gwe mu mutima gwo bwe bakusongerako oyo gw'owaana oyagala omwana wo abeerenga ye oba waali yagadde omwana wo abeerenga ye n'otunuulira omukazi omukulu nga maama Fiina ayina omwana TikTok gwe yaga bannanga ndi ku mutima bannange mwagala naye ng'omwana taswala kwambula bwereere bwa mukazi ekigambo n'akikuba waawo nti we papa abo bayagala kakati omwana n'alengera eri asitwagolinga n'ekufuuka TikTok wakabi ate alaba abasiimibwa be babawemula abaana ne batandika kontenti ow'okuwemula wakati mu kutandika kontenti ow'okuwemula nawulira gye buvuddeko naye kennyini maama Fiina baakuwemuliramu era nawulira nti eyakuwemula wawunzika omutadde luzira naye ng'ate ggwe wennyini ovaayo n'owagira abawemuzi n'okwatira ssente n'osiwa abawemuzi naye ng'ate mu baana bo ggwe totuwaddeeyo muwemuzi oyonoona baana baani era ddala okyali maama w'eggwanga bw'oba okyali oli bayifeemu oba oli bayi ekituufu ky'olina okukola ekyakufuula maama w'eggwanga maama Fiina mu bimu ku byakufuula omukyalo ow'enkizo mu ggwanga mu bimu ku byakufuula maama w'eggwanga maama Fiina buli muwejjere yaddukirangawo ng'era omudduukirira akikubalireko w'ekitiibwa Allah omwami amugobye mu nnyumba maama Fiina ye wuuyo bamukwatidde mu ddwaliro maama Fiina ye wuuyo maama Fiina ne weegulira ogutiibwa ogunene essaawa eno ekintu ekyakuweesa ettutumu amaanyi n'obwamaama w'eggwanga wakisuula wasuula ddaddamula kakati olinganga enseenene wagenda n'ekitangaala wadda mu ba TikTokers bw'obawaana omwana bw'akubawo ekigambo ekinene omwana n'ayambula omukyala n'amuteeka wali n'akubawo ekigambo ekinene omwana n'ayogera ekigambo ekinene nga kino n'akikuba wali bwenkya nojja annange nze bannange omwana oyo annyumira nze bannange Facebook njagala abantu naye ow'ekitiibwa Allah yatuleetera omwana oyo bannange omwana ayina magezi kyagaga tasobola kumusengejjesa nti obwereere bwamubikkako nti ebigambo eby'obuwemu birina kusigala mu kisenge era birina kulabibwako oyo gwe musse naye ekyama yensonga lwaki babifuula ebitundu ebyekyama naye omwana naddira obwereere bw'abakyala bamaama baffe bannyinaffe n'abuleeta mu sitenseni n'atandika okubwasanguza n'atandika okubukubawo enkyoyo y'omu maama Fiina n'ajja n'akola statement anayenjagala omwana oyo lwaki abaana bo nabo tebafuuka bawemuzi ku TikTok bw'oba oyagala omwana oyo nze sirina muntu gwe njagala gwe saagala mwana wange kufaanananga sirina muntu gwe njagala ku nsi gwe saagala mwana wange kufaanananga kubanga gw'otalina mwana wange kyakufaananako sirina nsonga lwaki nkwesembereza lwa nsonga nti nze n'amannya g'abaana bange ngatuumira mu bantu benjagala sikyatuuma mannya nti ottayo ziraka nze ntuuma amannya g'abaana bange okusinziira ku bazira bange nti Sankara nti Babi maama wange Ramula Nakirijja nti yeekolera ze ntuuma abaana bange amannya ag'abantu benjagala bafaanane era seesembereza muntu
gwe saagala baana bange kufaanana gwe bano bootayagala baana bo bafaanane mbuuza omukwano nabo wagujja ludda wa era lwaki yeggwe siponsa ow'ebigambo ebyambula ekitiibwa ky'omukyala ayagala nnyo bamenye SBF muleeta enkya mumuweeyo obukadde 5 enkya nga yeeyongera okuwemula enkya nga yeeyongera okwambula bamaama b'eggwanga ose nnyo oyagadde nnyo trend ofuuse tikitoka kyova olaba kakati obala bibinja tibinayogera bubi ku Allen Sikini ekibinja kya Allen Sikini kijja kunnumba binayogera bubi ku Bobi Wine ekibinja kya Bobi Wine kijja kunnumba oli mu position ya bwamaama Mama Finance yali ekwagadde regardless owagira kibiina ki era nga yeggwa omu ku Uganda nga singa eba ekyuse Mama Fina buli omu yali yayanye bwinga byayanyi okukweka wolowooza ki ekyakwagaza ensinga yakyawa Museveni naye gwe neesigala ng'ekwagala wadde owagira Museveni gwe yakyawa ensonga wali maama w'eggwanga Mama Fina njagala osigale ng'oli maama w'eggwanga Mama Fina teweeyambulamu Gomez Mama Fina likes ne views tebikutwala nnyo njagala buli kigambo ky'ofuluma kibeere nga ddala kituufu kifulumye mu maama w'eggwanga njagala maama w'eggwanga ajje ng'avumirira buvumirizi si kugiramu ebyo bya kisiru palaso yakoze buli akusanga maama wa Allen Sikini nga gyali ewaka n'afiirayo mukazi wattu puleesa gw'olowooza lwaki siggwali mu kweraliikirira nti Fina bw'anaaleeta ebibinja ewange ne binzita kubanga wamuteekateeka si muntu wa bibinja kakati oli yateekoteeka omwana we mu ngeri y'ow'ebibinja muleke agumire consequences kubanga wakati ng'omwana oyo akola effujjo maama we kaŋŋambe oba osanga yali badde tawulirizibwa nnyo naawe wali badde towulirizibwa waakiri gwe kola ky'olina okukola bagaane bugaanye okuwulira kubanga ojjaga oli anirule oli untouchable nze ndi musumba naawe njagala obeere musumba nze buli lunaku nkeera ne nneererejja si lwakuba nti nnina bye ŋŋenda okulokola oba okuyingiza Nuupu ne watavaayo n'omu gwe ndokola okumuyingiza enkyukakyuka azironga azi nze nkoze ogwange omusumba w'abalokola agenda ku nguudo n'abuulira enjiri nga tamanyi gwagenda kulokolako naye n'abuulira n'avaayo nga n'abamu n'okumuvuma bamuvumye n'enkya n'akeera n'addayo ti nze ogwange ngukoze Mukama ndi mugamba gwe wantuma ngukoze Mama Fina ogugwa ogukoze gwalowooza gwe weeronda okubeera ow'ensonga obeere mu bakyala 10 abayitibwa ba maama mu ggwanga Mukama omulimu gwe yakutuma ogwakuweesa obwamaama ogukoze Mama Fina mivuyo gyonna egibaddengawo obaddenga tolaba era lwaki ozzenga mulamuzi kugusalira omu eyalumbye munne lwaki tozze ng'omutabaganya nga mediator ng'omubuulirize nga maama abuulirira abaana bano ti baana bange mugenda kundekera abazzukulu baana bange mugenda kwetta kubanga ekikolwa ekyakoleddwawo kyabadde kisobola okuvaamu okufa ekikolwa ekyakolebwa ensamba kirina obulamu bw'abalwadde n'obw'abasawo bwe kyakosa ekikolwa ekyakolebwawo batuuke okutta omuntu ewaali Allen Sikini munnange waali badde wavaayo dda wakivumirira kakati ate oli wano otunyumiza omulambo gwali gudde ku Fangoni ng'olwedde Fangoni yafuuka limbo olwedde nga Fangoni yaziikasiika dda obulamu bw'abaana b'abantu Mama Fina muleke okwefuulaanya giwadde omuliro eggwanga eryonoonese mummwe mwe tubadde tusigazza essuubi eritono okutereeza eggwanga tugira tutambulawo paka we tunaalinunula atumanyi kasita tulinawo bamaama b'eggwanga Mama Fina anaabuulirira abatutumufu abataakuzibwa anaabuulirira aba street abatafunye mukisa kubeera n'abamaama Mama Fina mu bimu ebyakufuula ow'ensonga mu bimu ebyakufuula ow'ettutumu temwali mu TikTok togoba trendi Mama Fina omukono ogwo oguyamba abawejjere omukono ogwo oguyamba bannamwandu omuguu ogwo gwe wakasukiranga abalemedde wansi mu nnyanga gwe gwakufuula Mama Fina si bana abawemuzi b'obeeramu bewazzaamu ssente that's why nze sikyakuwa kitiibwa nakikuwanga lulinga oyamba abawejjere nze nga ŋŋamba oba wa NRM oba waki kasita oli bwagwa mu kinnya Mama Fina abaawo ng'omuguwa okumusikayo wadde mu bawemuzi n'oyogera n'oseka
Anyange mwana oyo. Ansanyusa SB4 wetuvaako bambi onzijikiza ne muwayo $5,000,000 omwana yayambudde omukazi ggulo n'amuteeka obwerera ati ku display ekyama ky'omukazi n'akifuula eky'olukale mwana nadda ku bakyala webeekoonera akagere n'avumawo omuntu nti olinga kino webeekoonera akagere ng'akyogedde mu ngeri ewaawaala bweti nojja ggwe maama w'eggwanga enkya n'ogamba waga uttuleeyo embwa mwe mwonoonye eggwanga lyaffe Uganda oba osanga eggwanga lyaffe Uganda lyali badde eggwanga ddungi nnyo nga tulina ku bantu abalina entegeera esukka ku y'aba maama Fiina bakulaba batya era nze nakkiriza toyina lubaale yadde omulema ggwe maama Fiina toyina yadde mandwa ennema nkubuulira ku kintu kye bayita lubaale ekintu kye bayita lubaale tekyagala kweraga tekyagala kweramba yensonga lwaki kireka omugagga w'omu kika ne kirondayo omwavu ye kubanga kyo kyagala kubeera kyankiso era yensonga lwaki abamu mugenda mu basawo haako kanzijanjaba emponenze kajja kujjanjaba owone mukwano sigaye nti mbakubiriza mugende mu masannamu lwansonga lubaale takwata ba mibiri takwata ba mbuto lubaale tatuula be bamulengerera oba be bayinza mumusuubiriza kubanga lubaale ayagala nnyo okutuula mu bantu abanyoomerwa era kyekimu ku bimuwangaaza ono gwe balowooza nti amulina bayinza okumutta naye ne bamuttiramu oba naabulwa ejjoba eddala kwasiisira yensonga lwaki lubaale akwata ku bantu boolabanga baddofe atuula ku bantu boolabanga baddofe n'ogenda mu musawo ano kanankoleye kana akatalina na sapatu kanankoleye kana akatalina na sapatu kakati nga bw'atayagala nnyo bintu byakwemulisa nga bw'ayagala ennyo ebintu eby'enkiso gw'oyambula otya omukyala mbwakulira abasawo Abaganda najja n'akubenga omwana oyo mwagala omwana oyo alina engeri gyanjogerera mwoli mukulu w'abasawo ba kinnansi toyina yadde mandwa ennema kubanga omuntu alina lubaale ng'okulya n'abasawo ab'ekinnansi ennono n'empisa ebya Buganda bye waali badde ng'okulembeza mu nnono za Buganda mulimu okuwemula mulimu okwambula ekitiibwa ekitundu ky'omukyala ekiri sensitive nakikubawo bwoti nga n'amabeere obubeere ewaffe e Buganda oli bw'agatambuliza kungulu gawemula naye oli aggyeyo ekyebuziba ekyekyama akirese mu lukale akikasuseewo mbw'akulira abasawo b'ekinnansi e Buganda e Uganda sina Buganda akulira lubaale ow'Abanyankole ow'Abachwezi akulira ow'Abamasaaba akulira ow'Abakakwa akulira ow'Erira akulira owaawa najja n'akuba engalo n'atikka obulya mu bantu ti omwana oyo mwagala lwaki bw'oba omwana oyo omwagala ababo tebabeeranga ye lwaki omwana oyo bw'oba omwagala ababo tebabeeranga ye nze buli gwe njagala neegomba okuzaala amufaanana nkiddamu buli gwe njagala neegomba okuzaala gwe nabbula mu mannya ge Maama Fiina let us assume okyalina omukisa oguzaala nga tewagewuka nga tewavaako ku luuma lw'abazaala Maama Fiina osobola okuzaala omwana n'omutuuma oyo omwana wa TikTok gwe wawa ssente awemula osobola okuzaala omwana n'omutuuma Allen Sikini osobola okumuzaala osobola okumuwa amannya ago Maama Fiina waliwo ensonga lwaki ensi tekuyita Sylvia Namutebi ekuyita Maama Fiina kubanga toli maama wa Fiina yekka wabula wafuuka maama w'abaana bonna veeyo weegatte kubalwanyisa ebikoosi abavumirira ebikoosi era abakyawa ebikoosi njagala ovumirira ebikoosi njagala okyawa ebikoosi njagala olwanyisa ebikoosi era njagala obeere muzadde w'abannabikoosi obayite obayite obabuulira ekituufu ekyokukolebwa nga maama obagambe ekituufu ekyokukolebwa nga maama wakati mu kulumirirwa maama wa Allen Sikini gw'omumukuliza
gowa mumukulisa waliwo omuvuka Mustafa yagamba bw'otakaabya mwana mu buto abajja kukaabya buli lw'otagunjula mwana mu buto ensi n'etuuka yo okumugunjula ye abajja kukaabya olw'amayisa ge bwe kiba ng'okufa kwa nnyina kuyina kuyitira ku mayisa ga mwana we alhamdulillah tukyebaliza Allah kubanga ye muweesi w'omwana we ye yalema okukuza omwana we ye yalema okubuulira omwana we waalibadde focus ogiteeka ku jjolamu eyafa waalibadde focus ogiteeka mu biduula gye balwanira abantu abagenda okufiirayo makubo gye balwanira abantu abagenda okufiirayo abaliraana abo bwe basula be bagenda okwonoonera ebintu byabwe ye focus mwe waalitadde naye nnyina timba emize abadde agirunda ng'era weekanga nnyo nnyina effujjo lya alien skin bwe limutwala abeera akubiddwa eyaabwe yebeera emututte wali omanye eyaabwe kitegeeza ki omwana afudde eyaabwe kakati effujjo lya mutabani woono singa limutwala abeera afudde eyaabwe ennono yaabwe ey'effujjo yebeera emusse era wano abaganda bwe tugambira nti omukazi omukulu yafudde eyaabwe aleni sikini saagala nnyo okwogerako yadde okuwa amakulu gange naye kyennyinza oba katipu kennyinza okukuwa ekkuba eryakutuusa emirembe tolikozesa amadda agambye mbuyeeko ki alien sikini ekkubo lye wayitamu n'otuuka emirembe tolikozesa amadda abaganda tebaali basiru okutugamba tukyusa amakubo yeggwe muntu eyali badde asinga okwewala palaso kubanga omanyi engeri gye wajja yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka bwe bamutikkiridde taddamu kutunulawo awo woofunidde ettuufu lyo eryo ekkubo olina okuliteekako sseŋŋenge n'otaddamu kuliyitamu kubanga olwakuleeta luyinza okutwala najja nampi saamanya nzizeeyo nampi saamanya bannayuganda mwenna abali eyo bw'obanga olina gy'ogenda ekkubo ne likutuusa emirembe ntolikozesa amadda kubanga oyinza okudda ng'abalabe bakuteegeddemu kubanga baalabye nga waliyiseemu amagenda oyo eryamuleeta ku ssiini yali palasa era ye yamwetwalidde mwegendereze nnyo okuyita mu makubo ge mwayitamu amajja ne mugakozesa ate ne mukudda oyinza obutatuuka mpozi ejjo nabadde njogerako ne wizomanizo ku ssimu yaŋŋambye naye mwalumbye ewuwe ne mukuba enkoko ye justice for chicken mwagenze ewaka wa Wizo ne mukuba enkoko ya Wizo ebirala byonna mwali bikoze ne mutakuba nkoko ya musajja free our chicken oba justice for our chicken tunoonya bwenkanya obw'enkoko eya Wizomanizo abakulira ekitongole ky'ebisolo n'ebibuuka ebinyonyi waliwo keesi enkoko ya Wizomanizo yalumbiddwa ewaka neeyisibwa bubi era wenjogerera eri ku bujjanjabi taasulewo taasiibewo yali ku mimwa egy'abantu abavubuka abatambula ne aleni sikini kano kammwe nali nkyali muvubuka muto navuganga pickup egy'emyaka mwe muli we nali nkyali muvubuka muto nalinga muvuzi wa pickup naye mukubeera omuvuzi wa pickup lunaku lumu nfuna kasitoma omusajja twali tugenda eyo Wakiso omusajja ne tutikka tutuuka okugenda atudde envuze atandika okunnyumiza yeewadde amanya ngamba nemuga kati muzeeyi tutisse nnyo abasirikale nangane naawe mulenzi otya kyokujjako nga muyeekera yatukutte naye tewaliyo musirikale yenna agera tutuyimiriza ffe twayinanga ppanya zaffe mwe tusalira abasirikale olw'okwekekanga mu bimotoka ebinene ne tuyita ku basirikale nagenda neerudde nsinisa amannyo nnyanja dde nti nninga enswempawu tutuuka e Naluvulaawo batukuba omukono
Batukuwa omukono nayimirira ndi mugumu ate alina omunene. Omusirikale atandika okumbuuza byambuuza. Bwambuuza byambuuza ntunuulira omusajja ngamba omunene yanga yogera n'abasajja. Natunuulira ennyoli eri. Natunuulira makolima eri. Omusirikale nandyamu emitwalo egi. Nenvuga nengenda netweyongerayo nenti saddamu kunyega musajja. Nenamanya ekintu kimu. Nkyakuwaliriza nti Wuttule embwa yakutuuma kadduwa nnema bw'omenyeka. Oyinza okulowooza nti gw'otambula naye munene. Naye bali kukwata lwali kugamba nti yogera n'abasajja. Baana mmwe muyinza okulowooza nti muli safe. Muyinza okulowooza nti muli banene. Naye njagala obbategeezako nti n'olumba olw'abalumbi awo luyinza okuba ennyumba eyawaggulu erumanyiiko. Ate lwaki balumbye bali okay. Mwe bayinza obutabata but consequences outcomes koloza lwaki babalumbi. Mujja kwesigulira abantu nti mulina abanene. Bamala okubakwata be mubadde mulowooza nti banene bammwe. Babagambe nti yogera n'abasajja nga gwayina okukyejjamu. Nga gwayina okukyeyamba. N'olwekyo speed control. Walibanga gwolowooza nti munene ate nga naye yeetaaga banene. Mwerekereyo. Mu byonna bye tukola olaba naffe abalwanirira ensi eddembe abali mu mateeka tulina bye twerekerayo. Ate mmwe abakozi b'effujjo lwaki temwagala kwerekerayo? Lwe bali bakwata muli banganza omusirikale lwe yankwata nga ndi mu pick-up nvuga naye nga gwe ndi naye kasitoma wange yannimbye dda nti munene okuggyako nga bayeekera be batukutte teri mu traffic asooka kukukwata naye bwe baatukwata nantunako nangayanga yogera n'abasajja. Temuzannyira mu buvubuka bwammwe, temuzannyisa buvubuka bwammwe. Baana mmwe temuzannyira mu buvubuka bwammwe, temuzannyisa buvubuka bwammwe. Mwenna abali awo essaawa eno mwali badde mutandika okwesiga kubanga buli fayiro efuluma mugirinako kopi oba mugiri wakati. Munoonye obulamu mugende mukole baana mmwogo si muli. Mbabuuliriranga mukulu wammwe, mbabuuliriranga omuntu abaagala. Baana mmwe waliwo akaseera akagenda okutuuka ng'onoonya w'ofulumira nga tokyayina. Nuwa we yabajja ekyombo bangi baali bakyasobola okuyingira naye bangi banyooma. Akaseera kaatuuka ng'omulyango gw'ekyombo guggaddwawo n'omwana owa Nuwa n'afiira mu mataba. Bonna abaali baganye okuyingira baatuuka okwegomba ensolo eziri mu nda ez'abasinzizza amagezi ne ziyingira. Mujja kutuuka akaseera nga mwegomba okufuluma awantu awo nga temukyalina mukisa. Kino ekyatuusewo ekya palaso kibasomese nti temuli bakitalo nga bwe mulowooza. Oba osanga yo gavumenti bw'eriba yebanonye oba ebyo ebyokwerinda bwe baliba be babanonye nga mugenda luzira mukyasobola okubeera safe. Baana mmwe waliwo omuntu agenda okubanonaawo nga tabatwala mu mateeka ng'abatwala mu ntaana direct ng'abatwala mu ntaana butereevu. Mwakitegedde nti mutuukikako. Njagala otunuulire palaso eyazzaawo kuba luno si lutalo lwa bwongo, lutalo lw'amaanyi. Otunuulire ne kana akaafulumyeyo nga kalinga akasokoolemu ebyenda mbu Kamanda Mudogo. Njagala mutunuulire akavubuka akaafulumyeyo nga kalinga akasokoolemu ebyenda mbu Kamanda Mudogo. Jjukira ffe kale ffeno tuli mu lutalo lwa bwongo muwozi mubba ne musuula wali. Ffeno tuli mu lutalo lwa bwongo eyo muli mu lutalo lw'amaanyi. Akavubuka kaavuddeyo nga kalinga wuufa. Ng'embiriizi zikali kungulu kati. Ayi balowooza batukomeza mbu ng'oyo gw'oyina. Era nga nako kabazembuka amaanyi nnyo olw'okuba kali ku ffango nteri ajja kukakwatako. Tunuulira American Height Eva Smart mulenzi muto Palaso Center zirina ate nga azigaba ate ayagaliza yazze. Nga Kamanda Mudogo obuwanvu bwe bukoma ku kugulu kwa Palaso. Ng'ate Kamanda Mudogo y'alina okulwanyisa Palaso. Mikwano. Ndowooza mwategedde nti musobola okulumbibwa bajjayanti. Mwe mubadde mulowooza nti be bano bafiiki Gaza ndimo shanyu naawe ffe shanyu.
naawe mpako shanyu bino si byabafiiki gaza ndi mu shanyu naawe ffe shanyu waliwo bajayanti mafiya nga ne bwakutunuulya butunuuliza ati onoonya wookwata nga ne bwakukolera ati omukuba ekigo tokisobola baana mmwe temunnabeera babanda just mwegomba babanda temunnabeera na ggaali just mwegomba ggaali mubuuze ffe abatambulidde ku luguudo lwe bayita nsi okubasinga nenkeera nenzuukusa Kikoosi Maluumu awo temusula nenkeera neŋŋamba nti Kikoosi Maluumu activate awo temusula mwenna nenkeera nenteekamu era mbatunuulira wano nemwewaana nemwepanka musimanyanga tuyina eggaali mmwe nenkeera neŋŋamba nti kakati Kikoosi Maluumu ngizuukusizza temuyina we musobola kudda era temusobola kusulawo yadde n'ogu ng'oyagala okumanya ku bukaawu bwa Kikoosi Maluumu noonya Majambere yamanyi obukaawu bwa Kikoosi Maluumu n'obukaawu bwa komandi okuva ewa komanda yeekolera itongwa kakati temuyina kye mwakoze baana mmwe mugende mpola waliwo ensonga lwaki SBF abaprofiling okumanya muli basiro ne bannaye abantu abataasoma mwettanirenga nnyo okunoonya okumanya agambye mbiyeeko ki abantu abataasoma mwettanirenga nnyo okunoonya okumanya kubanga kiri simple ng'olowooza lwaki okugenda ku ggali ya alien skin osooka wa SBF waliwo akaseera ng'abasajja bamanyi n'ewammwe kubanga gavumenti bw'eba etandika ekisodde ekimanyi kikyayinza okuliiramu n'abaayo basooka baprofayingire wa SBF ne mugenda ne mweteteggula bwe mwali ababbi omu n'atuuka okugamba mbu simanya alina mukwano yaleka kazambi mu bukyala bw'omukyala imagine SBF nga ataddeko eyo you are an idiot SBF barakallahu fikum you are an idiot totally an idiot aleeta abavubuka oli n'ayogera nti nalina mukwano gaffe sira Chiefumbowa gwe bayita mukasambidde n'ayonoona mu bukyala bw'omukyala what a rubbish biki byotunyumiza biki byotuteerayo bitememu waakiri you are an idiot SBF asooka baprofayiri nga kati babayina mu ttaano okuviira ddala ewammwe kale oba mwebeereramu oba temwebeereramu nze saagala kumanya kasita emivuyo gyammwe gitatwaliramu muntu yenna wange otherwise mmwe Kikoosi Maluumu n'egamba nti ju saawa 8 ez'enkya mu babafunamu